Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Newankubadde nga yatemulwa mu 1969 olw'okulwanirira abaddugavu mu ggwanga erya Amerika, kino tekimulobera kumuwandiikako mu byafaayo olw'emirimu gy'amagero. Nabwe kityo buli bbalaza ey'okusatu mu mwezi ogwa Gatonnya buli mwaka, olunaku lwe lukuzibwa okujjukira ebyo bye yakola mu bulamu bw'abaddugavu mu masaza 50 ag'eggwanga erya Amerika. Ono nno si mulala wabula ye Martin Luther King Jr., omulwanirizi w'eddembe. Eyo mu 1929 ng'ennaku z'omwezi 15 mu mwezi ogwa Gatonnya, Martin Luther King Jr. yazaalibwa mu ssaza lya Atlanta, Georgia, mu ggwanga erya Amerika. Yali mumerika omuddugavu, minisita ate omukulembeze eyali akulira ekibiina kya African American Civil Rights Movement ekyalwaniriranga eddembe ly'abaddugavu nga yeesigama ku nzikiriza ye. Kitaawe ye yali Martin Luther King Sr. eyafa mu 1984 ne nnyina Alberta Williams eyafa mu mwaka gwa 1974. Martin Luther King Jr. yazaalibwa ne banne abalala babiri nga be baana basatu okwali mwannyina Willie Christ King omukulu ne mutowe Alfred Daniel Williams King. Teyazaalibwa mu maka mankuseere wabula gaali geeyagaza ate nga yali munnaddiini nnyo. Naye abaffe, obadde okimanyi nti Martin Luther King gano si ge mannya g'amatoofu era nga yagafuna bukulu? Olunaku olw'enkya tosaanidde kusubwa ate awo we tunaatandikira. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. This is Kingdom TV.